mulimba tetugenda bawa kalulu ate omulika mu afalamu akalulu ngenda kujja mubawambire mu wiiki emu kubanga nga bwe nkutandisizza ebya Dr. Jose Chameleone nga akola statement wabadde ku live ku mukulu munangate Bobi Wine maaso awo njija nabyo ko saati ne Palaso avuddeyo n'akuba omulanga oba n'akubira munangate Bobi Wine omulanga wabadde akola statement nga ali mu kwanukula munangate penge ate nga omuyimbi munangate Alien Skin ye takyabitegeera bannange maaso awo byengenda okubeera nga nkutuusaako. Kakati nno kansuku munangate nkutegeeze Dr. Jose Chameleone obaani amupanguludde wali ku live kyayogedde muganda wange wabula agambye n'agamba nti Bobi Wine tayogedde linnya nti noba Bobi Wine wabula abiisizza nga bbali tetujja jikiriza zisiga mitima mibi bwe mpita enkoko mpita bina byoyagala naye Uganda tetugenda gibawa kati ola muli ku kitimba mwogera ebintu ebyekitumba mukyali cheap mwogera ebintu ebitali realistic mulimba tetugenda bawa kalulu ate omulika mu afalamu akalulu ngenda kujja mubawambire mu wiiki emu kubanga fala tomugeza naawe abayero yero tengayo ate buli gwola bali kuno ng'ayogera ebintu ekisirusiru manya teyasenyeza amannya bwe tetujja bwa bukulembeze tetugenda kwasa ggwanga lyaffe bajegangamu abavuma n'abantu mumuwe mukwano gamwe munaamuwa ngenda muwamba wiiki mutajja fuga tetuli baana ba yero boda to boda boda to boda byebyo ebya Dr. Jose Chameleone munangate statement gyabadde akoze eri munangate omukulu Bobi Wine etasanyusiza munangate bagoberezi ba Bobi Wine ndabye nga biri mu kutambula wali ekibadde mu comment section kibadde kikambwe wabula nga ku side yemu Palaso avuddeyo ku wali Palaso akozeseza statement eno ng'ali mu kulipurayinga munangate penge mu bibadde bigenda mu maaso makati gaabwe awo ayogedde n'agamba nti no wamma abaagala munangate okujoininga struggle bibadde bitya saagala mbimaleyo nnyo kansoke mbikuwe mu katambi ebibadde bitambula wamma yenna ali eyo naye bw'oba oli mu NRM ng'oyagala kukyuka jangu otwegatteko eno struggle ya buli omu lino eggwanga ffenna lyaffe sebo penge oba ndi mpiima it is okay nange nina amaanyi ate mangi I can convert youths banji benkonvatinze wamma yenna ali eyo naye bw'oba oli mu NRM ng'oyagala kukyuka jangu otwegatteko eno struggle ya buli omu lino eggwanga ffenna lyaffe sebo penge oba ndi mpiima it is okay nange nina amaanyi ate mangi I can convert youths banji benkonvatinze ye muyimbi munangate Palaso fe wano tuliwo munangate okubeera nga tukutegeeza ebigenda mu maaso ku bayimbi bwo wabula ku side yemu wekyekingiddeko munangate ku muyimbi Alien Skin Kimenke Alien Skin avuddeyo agambye banange Alien Skin taggwayo alina effujjo pitiivu nnyo muganda wange agambye n'agamba eno TikTok bibadde bitya kansoke mbikuwe engeri gy'abadde agoyingamu munangate crazy mu katambi ako bamemba wagwana anti on TikTok ndi eno TikTok tekuyali ku TikTok eno nze ngamba nti eno TikTok eno TikTok naawe tontamiiza eno TikTok girabe eno TikTok bamemba wagwana anti on TikTok ndi eno TikTok tekuyali ku TikTok eno nze ngamba nti eno TikTok eno TikTok naawe tontamiiza eno TikTok girabe eno TikTok yoyo nno
alien skin. Bwe nti nno munnange ate bwenkoze jjukira nti nno nkutegeezezza ne nkugamba nti nno gwe kasi tobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere, tujja kubeera nga tukuwa update.